Natandika bulungi kati mbadde mbafumbira era bwe tuviira mu kisiibo kati serious business. Asiri musiraamu naye era tuli ekisiibo kyaffe eky'abakristian kye tubaddemu tugenda kyaweddeko bafanyizi bange ekisookera ddala mbaagala nnyo era mbaagaliza okuyita mu East eno okuba olwo twakitandiseeko dda era ne mbasaba mubeere bavunaanyizibwa ddala nga muli kukuba obubenje bungi abantu bali mu kufa. So bambi oba ovuga weegendereze obanga onywedde tovuga funa omuntu akuvuge n'ekirala obulwadde bw'obukaba bungi nnyo bavubuka bannange tukyali bato nnyo tetwandyagadde kuva ku lweka bazadde baffe ku nsi nga babonaabona so twekuume byobubaka bwange. Nakafuna mukama mulungi yatutaasa kivala njala nnyo Katonda nti singa kati nze sikyaliwo kuba emmotoka yeetoolola neggwawo naye nze just nafuna injalo kagalo kano okkawa nate nako kagenda katereera so I thank God nti ndi mulamu era mwebaliza ddala mukama Katonda. Just ekikubo tekyali kirungi twali ku speed naye ekikubo tekyali kirungi ate twali tetuvuga speed. Sitaani yali ayagala tumalawo naye mukama n'atutwalira n'atutaasa teri yafuna buzibu twali bataano emmotoka yaggwawo naye ffenna mukama n'atukuuma yennyabo. Ebyo bikadde emyaka ng'ebiri emabega nabivaako dde ebyo era n'omulenzi namusonyiwa kuba ensi yamanya ekimanya nti si yenze ate ne kino ekiseera kye tubaddemu kyakusiiba olina okusonyiwa naye Katonda okukusonyiwa so bonna abankola obubi nabasonyiwa kuba nange neetaaga mukama nsonyiwa. Buli omu siina. Yes. Yeah. Kali nnyabo nawe gye baleka. Naye era mbadde nkola. Mbuze naye mbadde busy. Obwa busy bwe bunfudde okugula. Mbadde nkyapanga ndi mu kufumbira abawagizi bange music. Natandika bulungi kati mbadde era bwe tuviira mu kisiibo kati serious business. Asiri musiraamu naye era tuli ekisiibo kyaffe eky'abakristian kye tubaddemu tugenda kyaweddeko bafanyizi bange mbaagala nnyo era mbaagaliza okuyita mu East eno okuba olwo twakitandiseeko dda era ne mbasaba bavunaanyizibwa ddala nga muli kukuba obubenje abantu bali mu kufa so bambi oba ovuga weegendereze obanga onywedde tovuga funa omuntu akuvuge n'ekirala obulwadde bw'obukaba bungi nnyo bavubuka bannange tukyali bato nnyo tetwandyagadde kuva ku lweka bazadde baffe ku nsi nga babonaabona so twekuume byobubaka bwange. Nakafuna mukama mulungi yatutaasa kivala njala nnyo Katonda kawa nate nako kagenda katereera so speed naye ekikubo tekyali kirungi ate twali tetuvuga speed. Sitaani yali ayagala tumalawo naye mukama n'atutwalira n'atutaasa teri yafuna buzibu twali bataano emmotoka yaggwawo naye ffenna mukama n'atukuuma yennyabo. Sookera ddala eyo legend mu industry yaffe ebamu abalwana nnyo industry yaffe okutuuka ano weetuuse so wabanga ayogedde ekintu bwe kityo sigamba nti oba tukola bubi naye agambe beeyongere kitegeeza wetuli si wabi wetuli si wabi tweyongerayo bweyongezi era kati ngera muyimbi munange yonna ali eyo oba olina okwekyalenjinga n'osingako wabadde yesterday n'obanga okyo weyongerayo mu mbeera yonna eya music production buli kimu walina okubeerawo progress. Tusuubire ddala music ompya mungi guno omwaka mpulanya okuta album naye nga sinata album ngenda kusooka mbakuba ezisingo nga 3 kyoba omanya bino binnaka biggwa ekisibo owulire endongo. Ekinnuma ku mutima nti abayimbi tukola nnyo naye tufuna katono. Tukola nnyo tuinvestinga mu ssente nnyingi mu art waffe naye ate ekinnuma nti waliwo abantu abatalina kulya ku
abatalina nakuba mu ffe balimu nga bali mu kulya ku ndongo yaffe. Ne mulaba promota bisajja bikulu biri eyo bigira embuto birya ssente zaffe bafuula nti baturepresentinga naye nga ffe bannyini art bannyini music tinkedde ku makya nteesemu amafuta ngende nnyimbireko wali ngenze mu studio nteeke mukoze production tetuli mu kufuna babuloka bangi muno nti bali mu gifunako kyekisinga okunuma singa gavumenti esobola okuterereza ezo egyo emirimu gyaffe naffe ne tweyagayira mu kitone kyaffe ne tusikiza n'abaana baffe naye saazo nsuga nti muwala wange wangamba nti ayagala kuyimba oba mutabani wange oba muganda wange mugamba togeza kuba teriggezi okitegera ate ng'endongo twali batugyenyumirizaamu naye abantu abali mu gifunamu erimu abamafiya bangi okitegera si ekyo kyekinnuma era kyekinnumira ddala beemanyi seetaaga boogera beemanyi gw'omukisa ogumpadde bensongako bebo ng'omanyi omulimu gw'okola si mutuufu mu industry ng'omanyi oli buloka ng'omanyi oli mu kutulyako ng'omanyi oli mu kutufiiriza ssente nnyingi eziyita naye tezituuka ku bantu batuufu nosanga omuyimbi alwadde nga talina na sede zimujjanjaba okitegeera singa alimpa oba yafuna obuzibu oba naffe singa yetwafuna obuzibu kati emotoka yange eyaggwawo naye abeefula nti bakulira abayimbi nti baturepresentika teri yali antukiddeko naga twakulira wafuna obuzibu wamalako otya motoka yo obulamu bwo buli butya oba okitegeera nti tuli mu kufa tuggwawo nga waliwo ebisajja biri eyo birina embuto biri mu kulya ssente z'abayimbi tuli mu kubonaabona naye Katonda ajja kubakuba kiboko. Yes sir. Yes sir. Mimbi nsaagala nnyo okuwasa muyimbi munnange. Bayimbi bannange balanga basista bange. Abo bonna basista bange kati nalokoka. Nalokoka Karoka sita yazadde ne bebe era mukongratulating. Ateri singa nze nedda nze nja kwerondera nga njagadde nja kwerondera obubaka bwange obusembayo ekisekeredde abagizi bange mbebaza mwe balo tuwagira mwe balo kumbera buli mumpera mwe balo kuwagira Uganda Music ne media houses nga NBS mwe bridge abagizi baffe gye bayitamu otutuukako naffe gye tuyitamu batuukako situbeebaza emirimu emirungi gye mukola era mbasuubiza nti endongo empya eri mu kujja nnyingi omukama bankubye nekino ekiseera kye tulimu nekya festive season ya kino ekiseera kibi nnyo kirungi naye kibi nnyo so bavubuka bannange twegendereze ne baganda bange mwena mbaagala nnyo mbaagalira ddala omukama bankumire bikadde emyaka ng'ebiri emabega nabivaako dde ebyo era omulenzi namusonyiwa kuba ensi yamanya ekimanya nti siyenze ate nekino ekiseera kye tubaddemu kyakusiiba olina okusonyiwa naye Katonda okukusonyiwa so bonna bonna abankola obubi nabasonyiwa kuba nange neetaaga mukama nsonyiwa buli omu siina yeah sokera ddala eyo legend mu industry yaffe bamu abalwana nnyo industry yaffe okutuuka weetuuse so wabanga ayogedde ekitubu ekityo sigamba nti oba tukola bubi naye agambe beeyongere tegeeza wetuli si wabi wetuli si wabi tweyongerayo bweyongezi wetuli si wabi tweyongerayo bweyongezi era kati ngere muyimbi munange wonna ali eyo oba olina okwechallenginga n'osingako wabadde yesterday nobanga okyo weyongerayo mu mbeera yonna eya music production buli kimu balina okubeerawo progress tusubire ddala music ompya mungi guno omwaka mpulana okuta albumu naye nga sinata albumu ngenda kusooka mbakuba ezisingo nga 3 kyoba omanya bino binnaka bigwa ekisibo owulire endongo ekinnuma ku mutima nti abayimbi tukola nnyo naye tufuna katono tukola nnyo tuinvestinga mu ssente nnyingi mu art waffe naye ate ekinnuma nti waliwo abantu abatalina nakuba mu ffe balimu nga bali mu kulya ku ndongo yaffe ne mulaba promota bisajja bikulu biri eyo bigira embuto birya ssente zaffe bafuula nti baturepresentinga naye nga ffe bannyini art bannyini music tinkedde ku makya nteesemu amafuta ngende nnyimbireko wali ngenze mu studio nteeke mukoze production tetuli mu kufuna
babuloka bangi muno nti bali mugifunako kyekisinga okunuma singa gavumenti esobola okuterereza ezo egyo emirimu gyaffe naffe ne tweyagayira mu kitone kyaffe ne tusikiza n'abaana baffe naye saazo nsoga nti muwala wange wangamba nti ayagala kuyimba oba mutabani wange oba muganda wange mugamba togeza kuba teriggezi okitegeera ate ng'endongo twali batugyenyumirizaamu naye abantu abali mugifunamu erimu abamafiya bangi okitegeera si ekyo kyekinnuma era kyekinnumira ddala beemanyi seetaaga boogera beemanyi gw'omukisa ogumpadde bensongako bebyo ng'omanyi omulimu gw'okola si mutuufu mu industry ng'omanyi oli buloka ng'omanyi oli mu kutulyako ng'omanyi oli mu kutufiiriza ssente nnyingi eziyita naye tezituuka ku bantu batuufu nosanga omuyimbi alwadde nga talina na sente zimujjanjaba okitegeera singa alimpa oba yafuna obuzibu oba naffe singa yetwafuna obuzibu kati emotoka yange eyaggwawo naye abefula nti bakulira abayimbi nti baturepresentika teri yali antukiddeko naga twakulira wafuna obuzibu wamalako otya motoka yo obulamu bwo buli butya oba okitegeera nti tuli mu kufa tuggwawo nga waliwo ebisajja biri eyo birina embuto biri mu kulya sente z'abayimbi tuli mu kubonaabona naye Katonda ajja kubakuba kiboko yes sir yes sir muyimbi saagala nnyo kuwasa muyimbi munnange bayimbi bannange balanga basisita bange awo bonna basisita bange kati nalokoka ate lisinga nze nedda ne media houses nga NBS mwe bridge abaguzi baffe gye bayitamu otutuukako naffe gye tuyitamu batuukako situbeebaza emirimu emirungi gye mukola era mbasuubiza nti endongo empya erimu kujja nnyingi omukama bankume nekino ekiseera kye tulimu ekya festive season eya kino ekiseera kibi nnyo kirungi naye kibi nnyo so bavubuka bannange twegendereze ne baganda bange mwenna mbaagala nnyo mbaagalira ddala omukama bankume